Ekyebuzibwa kiri kimu. Wali. Ensigo yo wagijjamu n'ogiwa Eva bagijjamu. Ekibuzo we kiri awo. Era nkyogera nga sigamba nti we baasala waluma. Wabula neewaayo okukikola. Era nakikola. Ensigo ne bagijjamu. Nakikola kye kyanjijje n'eggana. Kyenjagala kiri kimu Kawojjolo. Tugambe nti ensigo yange munnange baamala ne bagijjamu. Oli musawo. Bw'oba oli musawo nandikuwadde n'okebera kubanga era ne bwenkulaga we baasala ojja kulowooza birwadde birala. Naye nga baakusala. Kati kyekyo kyeggambye. Bamusala baali tebannagiteekamu Eva n'afa. Ati kyetuwebuuza. Kati baakusala ne bagijjamu ne bagitwalawa. Kuba Eva yafa talina nsigo mpya si bwe kiri. Kimanyi. Mpozi nga wagimuteekamu ne tokimanya nti wagimuwa. Anti kakati gwe kankubuuze bw'oba ogenda okukolebwa ssajja lw'oba okyategeera. Kati simanyi oba bagiteekawa. Naye nga be bagikuggyamu. Ki ekyo? Wano mu Uganda dwaliro ki? Tetwali mu Uganda ssebo. Oba okyali awo nno omugenzi yandoosezza. Mugago omuto. Mpozi etandise nno kati okunyuma. Omugenzi yakuloosezza ki? Ne tujja kuddayo wali ku kyensigo we bagigiramu. Omugenzi yandoosezza. Naye yazze nga munyiivu nnyo mukimanyi omugenzi gy'ali. Tali mirembe mumulekawo mule mirembe. Si musanyufu. Si musanyufu. Yazze nga si musanyufu ebyobugagga bye byasigala mu mikono egitali mituufu. Yakulaze ebyobugagga bye byonna bye yaleka. Yaŋŋambye babinkwase. Abantu abamu ababirimu ndowooza tebabeesiga. N'ekyambalo ekyo bamuteekamu teyakisanyukira. Kati gwoba owakana naawe akuloose kale ojja otubuulire bye yakuloosezza. Yazze si musanyufu nze buli lwajja okundoosa gwe tomanyi biki bibeera mu kirooto. Evelyne Lagu akuloosa. Kyasembye okugamba kiri kimu ebibugagga byabikuwe. Tebiri mu mikono mituufu. Nagamba kale singa basobola obbinkwasa. Ku Celebrity Track Extra UG omulungi atulaba kanswenti oli bulungi otulaba bulungi nnyo yadde abakulu abali eno ebbali n'ebbali bo bali mu kulya nze munnaye sijja sobola kulya ate nze ndaviiriddwako Madubala kamera gireke nga bweba ne Madubala atandise emivuyo katono komyawo kale Madubala no yali ku kamera okwo gwolaba tukyankalanya naye ku side eno nina omukulu Ensigo omukulu gwe bajjamu ensi omukulu nebibuuzo tobirina naye ebyo byebikola content munnange naye ng'ogamba otya baaba oba bulungi munansonyiwa abakulu bano njagala twogere nga passport yina ekyemisana ekyaddala mmere yaddala naye ngaolamu butya bulijjo mulaba omukulu ono nno gwe mulaba bw'abeera mu kamera ye ku TikTok taba shy naye bw'omuteeka mwene eyange abeera shy no olina ensonyi tulina omugaga omuto ku TikTok omumanyi mulungi amufollowinga nnyo atera okubagabira ku nsimbi ndowooza kati mulowooza kati nze kemutudde wano olwongenda yola mmeka ngenda nakiveera andi kasooyogera kigwa ndowooza owulira ku saidi wano n'omukulu sooka oyanjwa batulaba bulungi nnyo. Yes, bannayuganda mwenna muli mutya balamusiza amannya bampita magazine Kawojjolo oba osobola okumpita one magazine kuba Evelyne yanfaako kati nasigala omu ensigaza ekitundu kimu. Wasigaza kitundu ki? Ekyensigo awo no tugenda tutandikira omukulu ono gwe mulaba Kawojjolo mujjukira omulenzi yavaayo n'agamba nti nze ngenda neeyamye Evelyne Lagu yabeerera omulwadde awo ne bagamba banoonya nsigo n'agamba nze neeyamye ku lw'obulamu bwange n'obulungi bw'omuyimbi waffe omugenzi kati Evelyne Lagu ngenda kwewaayo mpeeyo ensigo yange. So embeera gye tulimu essaawa zino okuva Evelyne yatuva ku maaso mbadde simufunangako naye leero mufunye olwaleero twagala tubule tuyite mu process yali etya ne kiki kyawulira okulabika nti omuyimbi w'eggwanga Evelyne Lagu yatuvaako donation yabaawo teyabaawo ensigo yakyusibwa teyakyusibwa nino omukulu ono sebo isebo kale sebo wewa tuli ku luwombo taata
ntandikiddewo muzeeyi otandikidde kyali kitya era kyekyakutanula olyoka ova eno gaa nti nze ku bantu bonna Eva njagala muwe ensigo yange. Okay. Mu kaseera ako nali ndi eye wange nali nakava gye bayita Guinea ebiseera ebyo. Wali Guinea? Nali Guinea. Nali nkyalina byenkyazunga ne maama w'abaana kuba mukyala wange munaggana. Mu kaseera ako yajja e Uganda ne tubeerawo mu relationship gye twasobola okuwangala nayo. Ebyatuukawo ne bituukawo era nga mu kaseera kakisooka kye nali nsooka okujjukira ku Evelyne olubale luno lwenina mu kyenyi lwandeetera okujjukira Evelyne kuba yatuuka n'agamba mukyala wange n'atandika okuŋŋamba ogumanga n'enjalayo n'okomawo n'olya ate ne lufuuka oluyimba olwasobola okutrendinga. Evelyne anako weyanjija nga ndi sitaaka nga bw'omanyi buno obulamu bw'ensi okwata ekkubo n'oyawukana n'abazadde n'ova ku bantu bo n'oyingira obulamu obubwonga ggwe kati abantu b'osisinkana mu bulamu ne bakufuukira baganda bwe bafuuka buli kimu. Munnaye mba ndi awo ng'omukyala mulwadde obulwadde nga bweyongera tujja ku Kawaashi yali wano Papa Sport yali wano ku Papa Sport bwe twajja ku Kawaashi natunula ng'abantu abavuddeyo abamu bazze kulaga nga bwe balina ssente kwemulisaamu abamu nga ate bazisuubiza ne batakola ki ne batazigaba naye nga ye yatuukiriza mukolo nti nakoze eki nazze bambi nasookera ku mmotoka wali nga nkuuta emmotoka ngenda okuwulira eddoboozi liŋŋamba Katonda ye yayogera nange omanyi nze ndi mukkiriza nga mpulira ŋŋamba lwaki ono wabanga ye yakola bino na bino gy'oli bwe kibanga ekyetaagisa gy'ali okutereera ensigo omuntu bamuteekamu ensigo bbiri bwe bamuggyako emu afa nti nedda tafa konzoke Eva bwe kibanga ekyetaagisa okutereera gy'oli ensigo newaddeyo nkuwa ensigo nasala endinga nenzikiriza mu mutima mulungi okuwa Evelyne ensigo. Abamu basooka birowooza nti byakiyaaye bandi awo abamu ne bagamba abo banywa enjaga ne bavaako mama wange n'aŋŋamba ate kati wagudde eddalu naye we namutegeereza nti mu bulamu bw'ensi tuzaalibwa mwe abazadde kasita tuveeyo gye muli mu kyalo kuba nze banzaaleeyo Kasanda temumanya biki bisigala bitambula mu bulamu bwaffe mutulaba bulabi oluusi tujjidde mu mmotoka tomanya nti omugagga omuto ye yampadde neemuliseemu omugagga omuto tomanya nakumanya bulamu bwe buyimirirawo kati bwe kituuka akaseera nga naye alina kye yeetaaga jjukira yakubeererawo naye bw'aba alina kye yeetaaga obeera olina okuteekawo omubiri munaaye nga akaseera katuuka bankozesa agreement bwe ogenda kuwa omuntu ensigo yes bakukebera yes eyo mbadde manyi gye tujja otandise obibuuka oba nkugendere bwogulira nti osinga tomvuga speed tugende akaseera katuuka bankubira baŋŋamba baagala tugende ku check up naye okugenda ku check up abasawo balina okusooka okuwabula okulaga effects ebirungi n'ebibi ebiri mu kintu ekyo era n'omanya butya bw'ogenda okukosebwa eri ekintu ekyo naki kye kigenda okwanguyiza n'olaba butya bw'oyimiridde kuba most of the time gavumenti yeyina okufandinga ensonga eyo gavumenti bwe beeganye okuteekamu omukono mu nsonga eyo kitegeeza gwe alina okwefaako oba noono gw'ogenda okuwa ne baŋŋamba munnaayo oyinza okuzaala abaana nga kikula kye kimu osobola okubulwa amaanyi sajale ekutwalira ebbanga bo nga bo mu kibala bambalira emyezi 10 ne baŋŋamba naye you can be faster n'obeera mu myezi awo emitonotono kisinziira ku bodeyo bweyimiridde kakitegeeza olina okubaawo n'obusobozi obulabirira obukuweerabirira nawe mwennyini kubanga nze nina family olabike nti n'abantu bwe basigala bayimiridde bamala okubiŋŋamba byonna tukola check up tulinda results kubanga ne results tezifulumirawo mwaka akaseera baŋŋamba bazitwala South Africa ate ziryoke zikomewo result zaali tezinnadda
ngenda okulaba omugenzi nga yali ku TVM n'agamba nti ye bagambye abagenda omuwa ensigo ye mwana gwe yeezaalira nga ye. Nali ndi awo nno nga buli wempita bampita ow'ensigo yagweddalu omulalu ololo bingi nga bw'obimanyi eno Uganda, abalala bakuwadde ssente tuwe ssente, bakuwadde ssente tuwe ssente. Ensigo ya bbeeyi Okitegeera. Kumbe nze kyenkoze nkikoze mu mutima gwange. Iva avaayo agamba mwana we yagenda ogimuwa. Ne ngamba okay, kirungi ekyo. Olwo mukyalinze results ezigenze South Africa? Mukyalinze results. Akaseera katuuka results zigenda zidda. Bwe zadda taata w'omwana agamba takkiriziganya na mwana we kumugjamu nsigo okugiwa nnyina. Kati ebyo bwe bimala okubeera nti muzeeyi omusajja ataddemu ekigere ate balitaaninga okudda gye ndi. Bandi awo nga ndaba akameseji, hello bro, where are you? WhatsApp. Eva neŋŋamba ng'abadde aludde okunkyekingako. Ngamba twetaaga okusisinkana nga bampita eyo gye twali eyo Buloba nga ntuukayo nga ngamba munnaaye ku mulundi guno mbadde nsaba tufuneyo akasente akatono ennyo tusobole ogenda tukola operation. Ate nze bwe ntunuulira interview ye gye yakola nga yalaga nti nedda, nange mu kaseera ako nali nnina okwebuuza nga bw'olaba omugagga omuto nti naye bw'aba waakumbeererawo anambeererawo kyenkana ki, kimala oba tekimala, nange ŋŋenda kubeera musumbuye gy'ali. Mu kwebuuzabuuza ku bantu bange ne baŋŋamba at least miliyoni nga 10 zijja kumala nsobole okusitookinga ewange ebyokulya biki n'abasobola okunkwasaganyiriza ku mulimu gwange. Neninda Eva nkubire tulabike nti tubagaininga ku byakasente, teyaddamu kunkubira. Okuddamu okuwulira nga ali mu mbeera mbi, tutuuka ku ddwaliro eyo gye yali ennakasero. Saasobola bambi nakusobola musisinkana. Nziramu okumusisinkana wano juzi lwalinga lwa mukaago naafa ndowooza oba yali Sunday ekiro. Namulabako olwo wano waaliwo konsati ya Budumulasi yagira ku booda. Ndi awo ne mugamba bannayo olabiseeko congratulation oteredde. Ne mugamba ate bino byendaba ebisatulatinga ebyaki ebya show ye badde genda okubeera papazi wano. Naŋŋamba bagitegese naye olowooza naatuukayo. Ekiki? We nagambira kitegeeza omuntu bw'abeera nga anaafa yeewulira. Ate ogamba yali twakatandika kunyumya ng'emboozi tennakala ne bajja ate ne bamunona ne bamuleeta eno ndowooza baali ku selection ye ng'agenda ku performing. Gwe yakugamba nti yade bagikoze nesimanyi oba naatuukayo ku lunaku olwo. Weebale nnyo. Munnaye ate olowooza mba siri mu studio ewa Di Mario kiro nga munnaye balimu nali oluyimba lwe nali ndi mukola baali baluyita naye laavu. Kale ate ngenda okuwulira nga in fact sawulira nabuuliza omwana gwe nali ndi naye ye yali ku reception nga nze ndi mu studio ndikodinga. Ngamba nno bwedda amasimu bagakuba tokuwaata nekwata ono alemeddeko nnyo konzaani. Nangamba Mr. Sawa waali awo mukwano gwange. Ngenda okutunuulira nga Mr. Modern assistant wange bwedda akuba amasimu okufa. Omukubira nangamba kati omukazi ensigo wagimuggyeko omuse statement bwetyo neekanga n'okwekanga. Era ebirowoozo byaddukirawo Evelyne nkwata essimu nkube ku ssimu ya Eva. Essimu ya Eva nga teriiko. Munnaye ngenda okubikkula bwe nti WhatsApp nga status zonna ziriko sinze nina abantu abangi RIP konze musaaga njagala nnonye ennamba ya Frank ya mutabani we ng'ate akasimu akatono saatambudde nako nga sigirina. Oluyimba nendukyusa nendutuma laavu weeraba mu kaseera ako okutuuka gye yali ali nga Evelyne amaze okugenda. Byonna gye biggweera tewajjamu nsigoyo. Bagamba olubale tebakkiriza ddulaga muntu. Tetwayita kamera. Wali omaze okugyamu ensigoyo? Wakimanyako? Ku kyaki? Nti ensigo ngenda gijjamu oba nzikiriza ogiwaayo.
Boto ebyayogerwa bwogezi nti gwe mwenyini wayogerwa byayogerwa wamanya nti twatuuka mu ddwaliro wajjamu ensigo yo saagala kino nno kitwale bubi gwayogera nze saagala mu kitwale bubi ng'abamu we bagamba nti nsaba bya bugagga bya mugenzi wandigambye nti wanga wamuwa ensigo ezo wabula nze nsuubira I deserve some respect. Natunuulira bannayuganda juzi nga banvuma from nowhere yeetaaga muli bubikoze bitya naye nga statement mwe bannamawulire mwe mutaddewo omutwe gwammwe ndowooza emboozi yeesobola okutambula. Ekyebuuzibwa kiri kimu wali ensigo yo wagijjamu n'ogiwa Eva baagijjamu ekibuzo we kiri awo era nkyogera nga sigamba nti we baasala waluma wabula neewaayo okukikola era nakikola ensigo ne bagijjamu nakikola kyekyanjijje ne Ghana mbaddeyo mu Febu ne kinnemesa Ghana ng'emirimu sisobola gikwasaganya bulungi nga bwe nina kugikola kale tuddayo wali omuntu njagala kawojolo njagala emire mu kamera wano naye najjamu ensigo baagijjamu vamu nakikola baagijjamu okitegeramu omugago omuto twagala atugambe nti ensigo bakola tya baagijjamu oba nedda oyagala kulaba mpapula ekibuuzo ekyo ekigambo kiri kimu omugenzi nga sinnayimba ne mumbuuza direct ensigo baagijjamu oba nedda baagijjamu nabaddamu nti ye oba nedda saaliwo kati gwe ku bigambo byenkugambye kikyolaba tusinga kwagala ki bajjamu nsigo kawojjolo tugambe nti ensigo baagijjamu on record awo kawe twatuuka tekinnetaagisa we twakatuuka gwe we wakawulira tekinnetaagisa kubeera nga ndi mu likodi z'eggwanga okubeera mu likodi Jackson okubeera mu likodi z'eggwanga kyandibadde awo kyenjagala kiri kimu kawojjolo tugambe nti ensigo yange munnange baamala ne bagijjamu oli musawo bweba oli musawo nandikuwadde n'okebera kubanga era ne bwenkulaga we baasala ojja kulowooza birwadde birala naye nga baakusala kati kyekyo kyeggambye bamusala baali bannagiteekamu Eva n'afa ati kyekiwebuuza kati baakusala ne bagijjamu ne bagitwalawa kuba Eva yafa talina nsigo mpya si bwe kiri kimanyi mpozi nga wagimuteekamu ne tokimanya nti wagimuwa anti kakati gwe kankubuuze bweba ogenda okukolebwa sajjala oba okyategeera kati gwe ensigo bagikujjamu temanyi yalaga wetuli awo no kawojjolo anti kyendi mu nkugamba bagenda okukolako sajjali obira tokola ki totegeera oba totegeera era ogenda okukoma wengulu ng'operation zawedde Mungu bwakuyamba n'okomawo okitegedde kati simanyi oba bagiteekawa naye nga be bagikujjamu kyekyo wano mu Uganda dwaliro ki tetwali mu Uganda sebo mu nsi ki tetwali mu Uganda lwakuba pasipoti yange bagibba juzi tusinga kwagala kumanya nsi kimwe mwali muganda wange ensi gye twagenda okunkola sajjale ne byonna mwabimanya kuba ndaba information gw'oli mukumbuza yennyini gw'omanyi olinga eyeetaaga obukakafu anti kati wano gwalina obukakafu kirina we ngamba Jackson kijjawo giraasi eyo n'agijjawo oba okyali awo nno omugenzi yandoosezza mugago omuto emboozi etandise nno kati okunyuma omugenzi yakuloosezza ki ne tujja kuddayo wali ku kyensigo we bagijjiramu kati kikyoyagala okuwulira njikulekera oginyumye nedda kati twagala tuwulirize wali omugenzi yakuloosezza kati tuddeyo wali emabega omugenzi yandoosezza naye yazze nga munyiivu nnyo era mmwe mwenna abavayo okwogera ku Eva mbadde nganya okukola interview eno naye mwenna abavayo okwogera ku Eva mukimanye omugenzi gy'ali tali mirembe mumulekawo mule mirembe si musanyufu yazze nga si musanyufu ebyobugagga bye byasigala mu mikono egitali mituufu yakulaze ebyobugagga bye byonna byeyaleka yaŋŋambye babinkwase abantu abamu ababiri mu ndowooza tebabeesiga lindako omugagga kati bwe kivunaanyizibwako lindako tugende katono ku kawojjolo Eva yakuloosezza
nakulaga linda amaziga kuba buli lwenyu tokaba zenkabi amaziga nga mugaita ga bulimba kyo vola banzireyo nenkabire tokaba kawojjolo yange temumanyi ravu gye twagala tugende mpola mpola Eva yakulosezza yaleka ebyobugagga bye mu mikono mikyamu n'agamba nti ebyobugagga bye babikukwasa n'ekyambalo ekyo bamuteekamu teyakisanyukira kati gwoba owakana naawe akulose kale ojja otubuulire bye yakulosezza ate yagambye nammwe aboogerako ennyo mujja kukiraba esaawa yonna n'omugagga omuto tugenderamu naffe ate nze njokedde ki ebyeri bisekera naye kawojjolo Eva yagambye buli kyabugagga kye kyonna we kiri tukyali mu nnaku Eva yagambye mu birooto tebiri mu mikono mituufu biri kati gwe emikono egyo gy'emituufu oba oyagala byabugagga bye nga wamuwa ensigo oyagala byabugagga byeninabyagedde mu kusooka wali byenina byemmala ekyo ekyobyobugagga mwe mwasooka okiteekayo bannamawulire nga sikyogedde era bw'olaba vidiyo eyo temulimu statement yali egamba nti oba mumpeeyo kino oba mumpe kiri no mwe mwakiteekawo kati muba mukyali awo kumbe mwe mutankuula omugenzi omukazi mumulekaawo mumule emirembe yaze si musanyufu nze buli lwajja okundoosa gwe tomanyi biki bibeera mu kirooto Evelyne Lagu akuloosa kyasembye okugamba kiri kimu ebibugagga byabikuwe tebiri mu mikono mituufu nagamba kale singa basobola obbinkwasa igwe anti ndi mwesigwa kati mu nsi eno bameka abaavayo okukola ekyo kye nnakola anti tunabaera kukakasa nti ensigo baagimuteekamu eyiyo ne bwe baba nga tebaagimuteekamu gwe nga bw'okiwulira kati kitwale bw'otyo tekimala bamekabewaakawo omusaayi just omusaayi nze ngudonetinga nesimanyi gwe baguwa kyogamba buli gwengudonetingagamba ensigo baagijjamu simanyi oba baagimuwa oba tebaagimuwa muŋŋambye yafa teyalina nsigo nze bagenda okuntwala okunkola sajale nali sikyategeera nga bantaddeko eddagala twabuuza ensigo yange mugiwadaani ate nali ŋŋambye ejjiwaani gwe kati gwe mutima okimanyi nti Eva yafa n'ensigo yo bw'okimanyi obuuza ebibuuzo ng'obirabira ddala ama bw'owulira statement yaffe gye twogera boosi waffe kiraga ensigo baagikugjamu era ne bagiwa Eva kati ye ebisigadde teyamanya kuba yagijjiramu Eva nsi kimwe baagijjiramu kale dwaliro tolyogera bannange omugenzi mbadde nsaba interview ekome wano nedda kuba ayinza okuntugira wano engeri gye yazeemu nga munyiivu kale seboseka okufuuli kuyita okwebaka nedda omugenzi ayinza owulira ebigambo bino n'anyiiga nze nali ndowooza buli andaga amannyo nali nziyita nseko mwana nge byanjawulo omugagga omuto woba owulira ebigambo bya kawojjolo bino ensigo baagijjamu yasemba kukimanya kimu nti bamugiremu ensigo ate yali amanyi nti ensigo yegenda mwani mu Eva kati tamanyi oba yagenda gwe mutima okina muli nti yagenda nayo nsajja gwe kawojjolo nakugambye interview tugikomye wano kuba n'omutwe gutandise okunnuma ate bagamba ebintu ebyo nga omuntu anaakulinnya omuntu mumuleka umule emirembe kati twogera ku gwe kati wanyambukira wano ayinza okwambalira omutwe gwange munafu ndeka nsooka empoomerwa akamere kange bwe mubeera muwakanya byenjogera mufune abo abasobola okuvuunula ebirooto abasobola okulaba emyoyo egiba gikoze eki egitali mitebenkevu kati wano kibanga kulinnyirira ddembe lya mugenzi wano nno wetugenda wazibu wazibu ddala wakaloota emirundi ng'emeka ku Eva yakakuloosa emirundi ng'emeka ogwasooka nasooka nensirika neŋŋamba Jofula oyo nga wamuntu TV oyo nemugamba oli kyali wange mayanja
ne mugamba oli kyali wange bino ebintu sibyagala mu media nze nakoye kamera ze Uganda okunvuma nga banvumira bitaliimu bye sitegeera omuntu abanditadde ttaaga ku linnya lyange ne gavumenti yandinkoledde ekyambalo nga kiriko chepe gwe bameka wano kale mukulembeze ekyo yali akikoze ekyo kye nakola ekyokugaba ensigo naye sebo ntambulanga kireereesi ale kati bwogaba ensigo yagala bakole batya banfunireyo ekyambalo nga kiriko ttaaga chepe tuli bulungi kubanga kiŋŋwanira nti nagaba ensigo ekyambalo nga kiriko nagabira Eve Ensigo ku celebrity track tukyagenda mu maaso ne Kawojjolo yakalooda emirundi kati kisoba mu 2 bamuloosa kumwa bya bugagga bya Eva naye bannange tukyagenda mu maaso situmanyi gye tugenda naye yo mu maaso tukyagendayo omukulu azaaloota Eva ayagala ebyobugagga bya Eva byonna yamulaze nti babimukwase babimukwase alabike nti ebyobugagga babimuwe bamuyita mukulu Kawojjolo bwe tukyali naye akomyewo Kawojjolo tubadde tukyali wali eri nga twogera ku nsonga y'emirundi gye yakakuloosa noba tokyatunyonyola guno ogusembyeyo ogwasooka gwali gutya guno ogwasooka yagambira nti ebyobugagga biri mu mikono mikyamu nze buli lwanjigira kyekigambo kyaŋŋamba naye naganya okulumba famire owulira nga ebyobugagga birina kuweebwa sinze kukiwulira ye yakiwulira babikuwe ŋŋaani nange simanyi lwaki ajja gyendi kati nze nkugambe nga oli wa luganda lwa Eva simulinaako yadde akakwate okujjako okubeera mukwano gw'ow'omunda gwe bayita ow'oku kibumba golowooza lwaki bandikuwadde ebyobugagga ebyo kale sibyagala nowuli oyagala osobola obikuuma sibyagala kuba n'ebyange byennyini byennina ndabanga nange binnemye okumanejinga ebyobugagga byo gwe badde tomanyi nnoonyaako ennyonyi nzirinnya wenjagalidde akamotoka nkalina oba kakadde kange erinnya ndirinamu ettono ate nga lyakuyimba kino mwe mwakikwokerako kino era music mufulumya twakutuma oweeyo ensigo anti mwe mwasalawo ne mwagala ate byenjogedde ng'amazima mwe mubiteekayo nga bulimba munvumise ensi ne bwenanvuma naye I will be respected. I will be in the world's files. I must have to be there. Omwana wuli Madubala yanangirirako okufa juzi ng'omugenzi yakakutuka ne olabye amaanyi ga Katonda sikyali mulamu. Aleka soje wali oluzungu awo otanso okwogera n'abali mu international gundi sikutiisa tiisa okwo abatulaba naye Kawojjolo kale nga tugenze mu bintu ebiri serious ani obwedda ebyonyumya tebiri serious nkyanoonya lwaki Eva akuloosa mbuuza obwedda gwe byolimu tebiri serious kale tudde biri serious ennyo nkyanoonya lwaki Eva ebiri serious ennyo gwe byebiriwo ebyo byolina ebiri serious ennyo kale ebyange biribanga bya lusaago nasikulu bweso gwabeera mu kirooto tomanyi bwenvaamu ndi tomanyi eddoboozi lyange bwe libeera tomanyi biki libeera lityanga oloota ajja akwogereramu atya nange mba ndoota akwogereramu atya kati nkunyonnyola ekinza atali wikikulafuti nti ajja ayogera bw'ati nze atali aliyeni nti nkuwa eddoboozi mbw ajja nayogerera mu ddoboozi lino na lino ndikunyonnyola ntya Bob Express nga batya amaloboozi oso tugamba nti oluusi ajja bw'ati nga ddene nkugambe mbu nga ddene obanga ali waawaala akutugambulako era alijja ali waawaala nanjigira nakati nyinza okubeera wano ne mulaba kyova olaba nagambye tuleke omwogerako nze namutidde edda mukambwe n'atera n'okwegaana ensigo yange era mbagambe seeyamangako nze muwa nsigo era nakyo saakyogera okusinza ku byolota ku Eva ensigo n'atera ogyegaana byonna n'atera obyegaana kuba kiyinza okuba nga kyekyetaagisa oba oli awo anaalekerawo okunjigira kale seeyamangako kuwa Eva nsigo kati mwena mumpaayira tagenda kudda olwo ate buli kyembagamba mukitwala ng'obulimba
Kotwa onoolowooza muko owulira otya? Mpulira ennaku. Ate gwe ogiyisa entebe nti bya bufuzi nandiwulidde mirembe. Gwe manyi kyebaita ensi okubeera nga tolinaamu muganda wo. Gwe manyi obwo obulamu bwange bwentambuliramu bwe buli. Siinaamu sister, siina brother, siina taata. Kyova olaba ndi One Magazine neyandibadde ow'oluganda gwe nali nfunye Eva, wuyo naye Mungu yamujjulula. Wali oyimba kayimba ki mpoze baakubikira? Wali okawadde tayito ki? Naye nga laavu lwaki omenya emitima, buli omu n'omumenya omutima, naye laavu ky'oli wattima, buli kulaba nakudduka okukutya laavu kyonkoze kikambwe nyabula, mukwano gwe kikiwantagula, yegwe wankemakema okukwagala olubiri naluyingira, yegwe gwe nesiganga mukwano laba, mukwano gwananagiza, mukwano neneneya mukuwa byonna tewabiyingira, wandaga essuubi olibawo every time every day, love wanvaamu munange, omutima wamenyamu munange, yoyo talina kisayati. Naye tuli mukumaliriza n'omukulu ono. Kawojjolo katolimba watukyusa tayito n'olutuma atya? Love weeraba. Olwa Eve okola ki? Olw'okufa. Kati obugambo bwoyinza okulekera famire ya Eve essaawa zino, bayinza okuba temanya nti akuloosa, bugambo ki bwoyinza obubalekera? Bakimanyi nti akuloosa? Mutaani w'omugenzi akimanyiiko? Bakimanyi. naye webasala ensigo bannaye buli omu gyali agumye munne, kuba naffe n'abaasalawo okukola obulungi tulabika bubi. Ebyaddala buli omu gyali agumye munne, wabula ebiddako byonna singa nziramu okubaako ekintuukako, meseji yange ngenda giteeka mu luyimba olwo lumu luteera eggwanga gyonogera bigatagata booti mu luyimba lumu. Yes, era nja dutuma memories. YouTube okosa manya ki? One Magazine Kawojjolo. Kawojjolo weeriri awo. Ye Kawojjolo waki wali etuma? Baby Deo ye yali ntuuma. Okay. Ku Celebrity Track hatubadde ne One Magazine bakwambadde mulemesiza okulya ekyemisana kye. Leka muleka akimaliriza zaaloota bambi ebirooto nga Eva mugambe by'obugagga bye biri wakyamu. Ke kaseera bambi afune obwenkanya. Naye suubira nti ebigagga babikuusa obimaintaining ebya Eva. Ate omulimu bwe gubeera gwazze, kati gwe bobeera n'omuntu onaafa nga muganda wo oyinza okulemwa okulabirira abaana be ne bo batolina. Oyinza okulemwa? Nedda. Kitegeeza ofaayira nange kye kimu kye nsobola okukola. Byabyo. Laavu eraba. Mbosiibudde? Obasiibudde? Tugenda kudda mu paati tunga omukulu atansa okulota ebirooto ebirala.